kigambo kimbi 2 3 tuyongere. Mwebale nnyo okubanga muli wano olunaku olwaleero. Kya kitiibwa nnyo amanya n'eddoboozi bitibwa video lyerikola ku stage tugonza Vivian ng'egw'obuzaaliranwa. Ngenze Sam Mukasa basinda bankazaako manager Sam Mukasa. Kyekyo mpozi nga kyawe okumanya kyakunze. Business ya industry njibaddemu for some time. Managing abayimbi kama nsobozesezza okumanaging abayimbi ab'amaanyi Jose Chameleone, King Saha, tukyalira talent endala. Yuno Vigo azze katulabe naye kituufu omuleese. Sofa biki by'omusuubiramu ng'omuyimbi? Ogambye nti muyimbi si mubazi si ki era musuubiramu kuyimba. Tawulyako gwe ne King Sam afuna obutakkaanya ekituufu kyekiruwa? Tuli butakkaanya era mwali butegedde kubanga nzijukira abasinga mwaliyo juice yagerako nammwe yali soso bagamba nti bafuna obutakkaanya. Kyensinga okumanya obulungi naye ensonga eriwo nti nze ndi manager nsayininga abayimbi ategera nali wa Chameleone nensayininga Saha ategera nsayininga abayimbi netandika okukola era kati nasayininze Vigo ye muyimbi aliko kati ndi naye nga tuwunzika erinze tusuubire kubanga omanaginga King Saha the same time ne Vigo. Kyoba manya Saha gyali ebintu ebitambula bulungi wanaavayo n'abagamba nti waliwo obutakkaanya era gyekiba ajja bayita babuulire kyensinga okumanya. Omuntu ayagala bizinesi akyasobola okuyita mu Sam Mukasa ng'anoonya King Saha? Kubanga kyemmanyi kibuzo kyombuuza wakimubuuzaako yakuddamu ati omuntu ng'alina bizinesi ng'anoonya King Saha akubire Sam Mukasa. Nanti King Saha business ekyo era wayogera ne business yakugamba ati agukinja bakumanya kati nze mbuuza gwe yakugamba ati Sam kyekyabawo laba kazi sente yakugamba se tunaffe twebuuza kyekyabawo laba kazi sente tewali kyatwawula tukola ffenna era waba yakugamba kyeyakugamba gwe kyoba otwala. Kale kimanyiddwa nti bwe mwava mu kivu engabana yatabuka era gwe naye bayawukana. Simanyi wakijja ekyo obanga yakigamba bannange mulamwa naye nga kyombuuzizza ekyo yasaana okikugambira yennyini kubanga sho yali yaki yaliye teyaliye kati yasobola wagamba likyaliwo ekityo no problem naye nze ensonga eriwo nti nga nkiddamu nti nga manager w'abayimbi nasayininza omuyimbi bamwita Vigo ndisosola kuba tusobola kusigala nti kati Saha muyimbi munene talenti zikyaliyo ogera n'olondayo endala yo n'ogireeta noono wa Mukama amuyamba n'akula nga tuleeta n'endala kubanga bangi. Omaze mu industry muno bbanga ki? Si bbanga ddene Banga nakajjabuzi tekiriiko myaka nakajjabuzi nganze nzijabuzi sirina bbanga limaze mu industry nti oba mbeddeyo nga nyina byenkola nedda nzijabuzi mbeddeyo kale nganze omuyimbi nenoonya omukulu manager Sam yeyanzudde nangamba jangu ekitone ekyo kirema ate kufiira eno nange nemwegattako nzije tukole era siri mupya ate siri mukadde. musisinkana mutya? Ebyo biwanvu ensonga bazibuuze manager yennyini. Biwanvu ezo ensonga za manager. Mu bonda ba managers we tulina mu ggwanga Uganda, why manager Sam Mukasa?
kansooke ngambe ndi lucky okubanga omukulu ono muyina obanga ye manager wange kuba byemuwulirako ne byemuwuliddeko byongerako nkakasa nti agenda kunyongerako kinene oba nebyendaba akozeeko. Sijja kugamba waayi manager Sam Mukasa kubanga simumanyidde ebbanga ddene nnyo, naye ate kusaidi yange mukwano gwange kiba kirungi nnyo n'okola n'omuntu nga mukwano gwo kusinga okukola obukozi bizinensi. So nga bwe yavuddeyo n'akulaga ensi oba okuvaayo n'akulambika eri ensi, ki ky'omusuubiza essaawa zino? Siina bingi byakumusuubiza nga nze, naye musuubiza ebintu bitini nnyo nti manager wange manager Sam Mukasa tugenda kukola, tugenda tambulira ku mateeka byebyo byenyinza okugamba kuba musajja wa mirembe, sisuubira nti tunaafunamu obuzibuzibu. Ebiseera ebisinga abayimbi abamaneja bye babako bwe babatuusizza nga muwanika ebbanga, ki ky'osobola okuba nga omusuubiza? Okuwanika ebbango kyekiriwa like amalala? Malala amalala gava mu kwemanya nze wendowooza, naye ate bw'obanga wali eri nga tonneemanya omuntu n'akuleeta ensi neekumanya, lwaki wemanya ate awo then ate omere amalala otuuka omuyisaamu amaaso. So manager wange musuubiza amalala ngakoze naye gabaddeyo mabega nga nkyali eyo ne wano nzize kukola bizinensi, nzize kukola. Manager wange nkusuubiza kimu era kyenkusaba tukole kyenyinza. Musayiniza ebbanga ki? Ebyo mutaze ziri confidential, zisobola kuzizasanguza mu bantu, ziba confidential, naye nga era tukola nga bwe nalemeddwako nti tukola nnyo ku mukwano mainly, nti ebintu bya talent omukwano gwe gusinga. Yes, contract ejjamu naye nemubanga mulina contract nga temulina ba mukwano tekinyuma. So far projects zimeka zalinawo kati? So far twatandise ne project esooka, oluyimba lw'olusooka baluyita disco, era essaawa ina njagwa mu luwulira nga lubatuukako, tumuvinga tulabe nga omumakulu gutambula. Kaze TikTok, Vigo UG, YouTube, everywhere social media platforms nkozesa Vigo UG. Teri Vigo UG mulala, nze nzekka manager Sam gwabaleetedde. Mbuka titula ula kutereko lutambi uveri mukwanjula yali byakabinga binyuma okufa. Bana mawulire ne bajja nga banyumya obugatto bonna mu bugatto, era tukubira suma mumanyi ku mikolo ebibowa binyumisa. Naye okimanyi mu industry muno bakuba ekikono baloga n'okuloga. Mpulira biwulire sibirabangako, tomanya nange era totudde nzize ne manager, size nzekka, nze ne manager wange. Manager wo yakugambye nti ojja tuuka mu bbaala oluyimba lwo bagaana olukuba ng'ate ebweru oluwulira nga lukubayo naye nga waliwo ebifo ebimu bye lutakulaba. Yakugambye ekyo? Ebyo nsuubira mu industry ng'eno mwebiri, tuli osobola okunjagala ono n'atanjagala, so kati ebyo mbisuubira. Omuntu ali eyo ayagala kumanya style kizoyimba osozimenyamenyamu oba oyineemu? Nze nga nze ndi muyimbi, nkuba muziki, sikuba style, just nyimba muziki. Nga onagamba afrobeat, luga flow, oba byonna obigatta wamu? Bosi wange byonna nkuba bukubi. Viga Kisemba wandyagadde okubeera nga muyimbi kiwala mu ggwanga Uganda?
nze kennyini Vigo ndi muyimbi nange kennyini njala kuba nga nze njala kuba w'amaanyi. kale bw'osayininze layini gy'ayimbiramu yeringa yeeyo baafaanaganamu nga saa talowooza nti okubyeko saa kibaati ne Saha we yajjira bagamba ayimba nga radio ate nga radio era eri mukwano gwange nyumba zinali mu Leon Island naye bamba ne bazuula nti buli muntu aba ne talenti ye buli muntu abaako Mukama kyeyamuwa abantu basobola okufaanagana kibaawo naye buli omu aba ye kubanga otasobola kuyimba bya Saha ne Saha tasobola kuyimba byona kya bulijjo. Sooka obuulire omuyimbi olisa abayimbi bangi Kamiliyoni Saha unabakubye mugambi kyalina okukola mu kamera kubanga wabujuliza ebiseera ebisinga biki ebikunyiiza mugoba omuyimbi tetulina si omuyimbi gwe yali ngobyeko bagoba bigobe singobangako muyimbi era sifunangako buzibu na muyimbi naye ng'omuntu yenna akula yeezuula nti leero oli bonna wookola ekyo ojja kwagala okukyongerako kireeta ebintu bingi. Leero ndaba Blaze enkyo ojja musanga wayisiba emyaka ate ng'ali mu kirala kubanga omuntu akula omuntu akyuka buli kaseera. Kati Saha nga bwe yali mu 2014 si bwali mu 2025 saakula ng'omuntu ne Kamiliyoni nga we yali si bwali kati bonna abantu bakula beeyongera okukola bafuna zi famire naffe tukula bizinesi erina okugenda mu maaso ya music. Akowe mu apostolo oluyimba lwammwe n'abantu abamu abajjanga boogera okolaganye nga nnyo n'abayimbi already abazze bakubyemuuko n'olyoka okolagana nabo mu ngeri y'okubayambako mu industry. So osazeewo leero ekintu kyokyejjire ddala ku ttaka aleme kutuuka awo mu bbanga atandika okumera ebiwawaatiro. Okuggyako Kamiliyoni buli omuyimbi gwali omanyi gwatandika naye wajja naye gwali omanyi nti namusanga akubye tubiwulidde buwulizibwa. Abayimbi tuvudde wansi okujja Kamiliyoni kubanga Kamiliyoni yanzuula namanyisa omulimu guno gwenkola paka. So abayimbi bonna betuze tuva wansi netupika ekintu kyaffe paka wekibadde tekibaddeemu nti ono musanga akubye netukola ffennano kibangawo kale